Abawabi ba gavumenti bayingidde ssabbiiti endala nga bassizza wansi ebikolwa era nga baganye okuddamu kakalaba emirimu gyabwe. Olunaku olwaleero emisango egiwerako egibadde girabikira mu balamuzi abatali bamu gyongezeddwayo olw'ebbulawo ly'abawabi ba gavumenti. Abantu abatali bamu balaze okwennyamira olw'emisango gyabwe okwongezebwayo nga bategeeza nga bwe basaasaanya ensimbi eziwerako okubeera nga bajja mu kkooti. Oba baabakyusa buli muntu nga abakulira bwe yayogera, buli mulamuzi amalirize emisango emikadde, abapya be baleese batandika emipya. Naye kati tufunye obuzibu, ono ajja mu musango tannagutegeera bulungi, tamanyi basibe bali luzira. Bano nno n'enkyukakyuka ezikolebwa mu balamuzi era nazo bazeemulugunyizaako nga bategeeza nga abalamuzi abajja bwe bakwata empola emisango gyabwe. Kati ffe tutambudde bazze tebakoze, ate bwe babaawo ne babanja nga batukolako, naffe tumanye abasajja batukolako tebabasasula. Egimu ku misango egyongezeddwayo kwe kubadde omusango omwogerezi wa firimu Matovu Mary Stewart amanyiddwa nga VJ Junior, ono nno ateeberezebwa okubeera nga yayogerera firimu ez'obuseegu. Wabula ono yennyamidde olw'omusango gwe okwongezebwayo entakira. Kiba kikosaamu, but you can't speed it up. That's how it's supposed to. You have to follow the procedures and rules okulaba nga kikola ki. So however much waliwo challenge eno, all I know like it or not, kigenda kola ki, kigenda tumeesera ki. Munnamateeka we Hukasha Sekajja ategeezezza nga bwe batalina kyakola olw'ensonga nti abawabi ba gavumenti akadde kano bakyatadde wansi ebikolwa. Abawabi ba gavumenti babadde bakyali mu kwekalakaasa olw'okwagala okubongeza emisaala, n'olw'ensonga eyo n'owekitiibwa omulamuzi abadde alina okuwuliriza ensonga yaffe naye abadde tannaba kutuuka, omusango ne bagusindika mu kkooti endala eguwulirizibwa ne bagwongerayo paka ennaku z'omwezi nga 7 omwezi gwa Desemba omwaka guno gwennyini lwe tujja okwongera mu maaso okutafuta amateeka. Omusango guno gwongezeddwayo okutuusa omwezi ogujja lwe gunaakomezebwawo, wabula ng'omulamuzi aguli mu mitambo olunaku olwalyo tadabiseeko era ekiwaliriza kkooti okukwasa omulamuzi Samuel Kagoda agukwasaganyiza enkya ya leero. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.